the sakoma kugobera amateeka ge batuwa ku simu n'endagiro gye batuwa ku simu nagendayo ku outlet emu okulaga okukakasa nti nze simu yange tejja kubaako kizibu kyonna lwakuba ngikosa buli wenti weebeera ngikosa nga ofiisi yange naye kakati nagenda okulaba ekiro saa 6 olw'omukaaga nga banzigyeko ne ŋŋamba bwe bunaakeera ndooza nga balongoseza nagazaako nnyo okukuba layini ezezo ebitongole oba n'abatukulembera naye nga teri muntu akwata simu yo teri afayo kati leero Sande kakati nagenze bagenze okusalako layini esimu nga bagamba esimu bazisazeeko nze nga ndi mugumu manyi esimu zikola ki kweziri kuba najje sayinga kakati nagenze okuteekako MTN sente teekako sente nziroodingayo bazitemye ngenda okukuba esimu nga bangamba esimu teri registered layini teri registered. It's a very frustrating experience for the last 2 days. And day before yesterday, the mobile got disconnected after registering. And even though if the MDN and the other service providers are giving the service, and 5 day morning, if this particular service who we are using as the core connection is getting disconnected, it is very frustrating. Frustrating and ridiculous because we already submit our IDs multiple occasions, not only one. We did it like 2 years ago when we took the connection. Again, we did it last week. And the SIM getting disconnected one fine morning, it's like cutting it out of the world. So you can't communicate, everything is stuck, you can't talk to your parents, you can't talk to your business is stuck.